Abali ku kisinde ky'Abageya tudde Busujja, sanyuse onnyo okubeera nammwe olwaleero nga bwe nabategeezezza nze Rachel Babirye Aliddeki yongera okugabana nammwe mu byokulya n'okukozesa obutonde. Ekirala kye njagala okwogerako leero ye Tamalic oba ekinzaali ekiganda. Simanyi lwaki bakiyita kiganda, ndowooza era bakisanganga wano nga tukirina actually bajjajjaffe baabeeranga nakyo era twabeeranga tufumbirira omugole kale nga kye kimu ku birungo ebibateeka mu muzigo ne balyoka bamusiiga ne bamuyooyoota n'asangibwa nga ddala mulungi nnyo. Omulongo nga bwe bakiyita mu botanical name is a queen of spices. Bangi bakiyita queen of spices because of its many characteristics. Naye njagala ngabaneko nammwe birungi ebiri mu kinzaali kino. Bw'oba ng'oli w'oli nga osobola okusimba ekinzaali, bannange kya ttunzi, tetukikozesa, tukiteekesa mu ddagala lingi eriyamba ebintu eby'enjawulo era ne bwe tuba tusomesa mu ssomero lyaffe nayo tukikozesa. Bannange bangi abandyagadde okummanya oba okwongera okwebuuza ku bye nsomesaako wano naye n'endwadde ezimu ze tulina oba ze mulina eyo. Don't hesitate. You can always contact me on +256 789 481193 078 9 48 93. That is my number. Eri ne ku WhatsApp kuno. Musobola okunkubirako ne twogera ne tubayaamu eba bikutawaanya naye ngenda kugabana nammwe ku kinzaali. Ekinzaali kino kiri antioxidant, kijjamu ebintu ebitali ebicaafucaafu oba obutalavu obuli mu mibiri gyaffe. Bannange abalimi twagala nnyo mulime ekinzaali ekyo. Tufuna ekinzaali ekiva e Buyindi wano mu Uganda, ne tufuna ekinzaali ekiva e Tanzania. Era bw'ogenda nti kye Tanzania oba kye Uganda. Abannayuganda tunnabakirima nnyo. Tulimye ebintu ebirala nga kasooli biki ate ne tubeera nga katale tekaliiwo. Ekinzaali tekibulwako katale kubanga bingi bye tukolamu. Tukolamu ebizigo ne tukolamu capsules ze tuba tutegeka eddagala eddala. Nga bwe mbabuulidde nti ndi mu bya ndya nutritional medicine, okukozesa obutonde n'emmere okujjanjaba. Era tusomesa n'abantu okubikozesa ebyo ne tubatendeka ne tubawa certificate mu Raba Wellness Center awo e Bugema, near Bugema University. That's where I set up my center. Era walina ofiisi zange oba ndyagadde okunsinkana naye mmwe abali e Bulaaya, you'll always share with you. You always have my WhatsApp number. You can inbox me and then I share with you my email if you want that, but we can always chat on the WhatsApp. And maybe you recommend some of your sisters and brothers to come and also be trained. Basobola okusomera nga bira batendeke. Bannange temwerabira +256 789 481193 078 48 93. Nze Rachel Babirye Aliddeki. Ekinzaali kirina many powerful medicinal properties. Ng'emu ku yo tukijjanjabisa mu bintu eby'enjawulo era twagala abantu buli omu abeere nakyo mu nnyumba. Tewandibuzeewo na kinzaali. Bw'oba weesaze kinzaali ddagala nnyo kasita omala okunaaza ekiwundu ekyo n'oliteekawo. Era oluusi waliwo kabbaawo, waliwo time gye nali nga nkolera Durban in South Africa. Actually, I went to one of the health centers. Twali ku beach, lecturers tugenze, kwewamu kisimanyi kye nalinnyako naye akuuma kaayingira mu kigere. Ne ŋŋenda one of the clinics yali ya muyindi. N'amala okunkolako n'ampa akazigo kaali katono bwe kati n'agamba akojja okusiigangawo. Naye oluvannyuma, well that was 2005, oluvannyuma nga ntandise okusalawo ntandika okusoma ebya practical herbology, najjukira akazigo ke bampa ne ŋŋamba naye ne kkala yalimu nga mwalimu ekinzaali. Bannange mbeere n'ekinzaali awaka kirungi nnyo ate obubwabwa bwabubeera ku baana n'ebirala nobeera ng'oli bulungi. Naye ate era kirina anti-inflammatory compound. It fights foreign invaders
which also helps repair the damaged cells and the damaged tissues and the muscles. Kirungi nnyo. Tukiteeka mu mmere abamutaba asaagala kipya kiwunya bubi. Bannange kikuwunyira bubi naye ate nga kirina kingi kyekikola eky'ettendo mu bulamu bwaffe. Kirina vitamin C, kirina vitamin E, kirina vitamin K, kirina potassium, kirina calcium, copper, iron, magnesium ne zinc. Bino byonna birwanyisa endwadde mu bulamu bwaffe. Bannange ekinzaali tukyekwate. Ate era ekinzaali kino kye kimu bangi bakisanze nga it lowers the risk of the heart disease. Bangi bannaffe balwadde emitima. Ate nno wano e Uganda gundi yalwadde omutima bannange bagenda mutwala baagala obukadde 4. Lwaki otandika okwagala ogenda bakujjanjabira awalala? Weewale obulwadde obwo okubufuna. Ate era omutima gwo bwe gubeera omulwadde n'obwongo bulwala kubanga abakugu bo baakiraba. Ba research ekoleddwa bagamba nga ebyawandiikibwa mu Babirye ebyo si bituufu. Kuuma omutima gwo, nedda kuuma obwongo bwo. Naye bagenze okkizuula era kizuuliddwa nti obutofaali obuli mu bwongo bwaffe bukolebwa mitima gyaffe. Brain cells are manufactured in our hearts and then they're transferred to the brain. Kale bannange tukuume emitima gyaffe nga miramu. Tokkiriza kufuna heart transplant kubanga tulabye bangi abazifunye ate era ne bakyusa embeera nolaba ng'empisa zaabwe zikyuse kubanga omutima gwe bamuwa gwa mulala ate gulina birala bye gujjamu bye gumuwa mu bwongo bwe. Kale ekinzaali kirungi nnyo. Abalina arthritis ekinzaali kyekwate. Alzheimer's disease bangi tulina obulwadde obwo bw'okutalagga obwongo ne bugenda nga bushrinkinga. Weerabira tomanyi gy'ogenda n'ova mu bbaasi n'otandika okunoonya w'oli. Abalala n'otuuka ne mu bank n'obeera nga account number wagyerabira, pin wagyerabira. Obulwadde bwa Alzheimer n'abantu n'obasanga nga tukyabajjukira. Kale tulye ekinzaali tukiteeke mu mmere yaffe naye ate tusobola n'okukola ka golden tea o golden milk. Ekinzaali nga ky'oteekamu ng'amajaani go n'okanywa era n'owulira bulungi n'obeera bulungi. Kale era ekinzaali kye kimu kituyamba ku bantu abalina sukaali. It's used for treatment of diabetes. Lwaki olinda okugamba nti olina obulwadde bwa sukaali? Bannange tubyewale tubeere balamu. Ekinzaali tekirina kubula mu nnyumba, tukikozesenga. Ate ekinzaali tukikozesa nnyo okunaaza ekibumba. Bwe tulya bye tulidde nga biri heavy with toxins, ekibumba gye bigenda. Naye ekibumba bwe kigamba si kyabisobola, kibisindika ku bwongo. Kale n'osanga nga obutalavu obwa toxins eziyingidde mu mibiri gyaffe giri mu kibumba obutwa. Tubwozeemu nga tukozesa ekinzaali. Ekinzaali ekyo tukikozeseza tutya? Tusobola okukirya mu mmere ng'okiteeka mu nvaazo naye tusobola n'okukola akacaayi nga kw'otadde ku mazzi agookya n'okanywa era n'obeera bulungi. Ate era bw'oba olina omubisi gw'enjuki tugamba funa kakebe oteekemu omubisi gw'enjuki ogutali mungi nnyo, oteekeko 2 tablespoons ebijiiko nga 2 ekyo ky'okozesa ng'onywa obugi bwo oba ng'owota ssupu. Otabule naye kisinziira ku kigeero kya hani gw'olina. Otabule bulungi bibeere nga bitabuka bulungi. Nywangayo akajiiko ako. Nga tonnabagenda kwebaka ojja kuzuukuka ng'owulira bulungi. Ne bwebeera misana bangi batandise wano wannuma wali wannuma wano wannuma nga bonna tebeewulira bulungi. Ekinzaali nga kiri mu honey, it detoxifies but also repairs many of our areas that are inflamed, ebiba biri affected nga birwadde. Bannaye munsonyiwe oluzungu nduteekamu ebirala sirina bwe ngenda bikyusakyusa mangu. Naye ng'ate era ekinzaali it protects our brain against generic diseases. Yatabuse obwongo yabadde atya, stress level is high. Bannange katukozesa ekinzaali. Ate era ekinzaali kino tukikozesa okulwanyisa obulwadde bwa kkookolo. Lwaki ogamba nina kkookolo? Ffenna tulina cells
cancer cells in our bodies. But when they accumulate in one area, oba ne zibeerawo nga nnyingi nnyo mu kifo ekyo, gamba breast cancer or this other cancer, weewaawo tulina n'emiti emirala gye tukozesa. Nja kugabana nammwe bingi wano, naye ate era tulina n'eddagala etteeketeeke obulungi Abaraba Wellness Center, where we dispense to different people who come with different ailments. Abajja n'obulwadde obw'enjawulo ne tubajjanjaba era ne babeera bulungi. Kati nno ggwe alina HIV AIDS, bannange ekinzaali wandibadde ng'okikozesa ddala nga tekibulawo. Wakiri era n'okola nga bwe ŋŋambye ka golden tea o golden milk, oteekako ekinzaali ku mata gookya n'onywa. Okalaba nga ka chai ako b'akamata ago nga ka golden ne bwabeera mukalu yennyini, osobola okuteekako mu kinzaali n'oteekamu ka pinch of cinnamon and cardamom n'okanywa n'obeera bulungi.